Yo, this is Rampant Killer already, the DJ. Kulikayo joka kalabiriza kwa lunaku olwaleero omulungi mwagalwa tumbote kupije kansuubire nti oli bulungi yonna gy'osinzidde. Ntandise n'emibiri gy'abajjasse b'eggwanga lya South Africa egiwerako ddala 18 nga gino gyayingiziddwa mu ggwanga lya Uganda era ne gitwalibwa ku ddwaliro ekkulu e Mulago okubanga ate gyekebejjebwa. Kigambibwa nti emibiri gino gyakusalibwa okubanga ate giggyibwamu amasasi gonna agagirimu olwo nno gitungibwe bulungi gigende maaso okubanga ate gyongerezebwayo mu ggwanga lya South Africa gye bajja okubanga ate babawummuza mirembe. Bano be bamu ku bajjaasi b'e South Africa abaasindikibwa mu ggwanga ery'e Congo okubanga ate balwanisa ku bayiikira ba M23 abasimbula olutalo mu ggwanga lya Congo. Entiisa ebuutikidde abatuuze mu muluka gw'Egayaza mu ggombolola y'Ekitanda mu Bukomansimbi. Abaana babiri bwe basirikidde mu muliro ogukutte ennyumba mwe babadde. Poliisi ewaliriziddwa okukwata nnyabwe n'emuggalira so nga ate ye kitaabwe amazeemu omusubi. Ono nno poliisi etandise omuyigga abeeko by'annyonnyola ku nsonga eno so nga ate n'abatuuze bamulumiriza okubaako ne kyamanyi ku muliro guno ogenze maaso kubanga ate gusaanyaawo abaana baabwe. Akulira akakiiko ka State House akawa bamusigansimbi obukuumi omukyala amanyiddwa nga Edith Nakalema taata we Reverend Serada afudde. So nga ate kuba omunaku tekya ne kasasiro eyabumbulukuka mu Kitezi gye bukeredde olunaku olwaliro ng'akutte omuliro. Kino kigambibwa nti kiviiridde ku gaasi omuyitirivu wansi eyo era nga yagenze maaso kubanga ate ateekawo eno embeera ey'omuliro. So nga ate abantu basimattuse okufiira ku luguudo lw'e Mityana oluvannyuma lw'emmotoka y'amafuta ebadde eva e Kampala ng'eyolekera e Mityana okukwata omuliro. So nga ate omukulira Kaguta Museveni ng'awerekeddwako ba government officials ab'enjawulo bwe batyo beegasse ku bakulembeze ba East Africa abalala ne bagenda maaso okubanga ate bakuba empenda ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Congo ery'e Rwanda. So nga ate bo abakwasibwa project y'oluguudo mu Kabale district bwe batyo balabiddwako nga bapapiriza okubanga ate bamaliriza bye baali bataakola oluvannyuma lw'okubanga nga bagudde mu mato nti omukulira Kaguta Museveni agenda kubanga ayitayo ku ttuwa ye eya PDM. Awo nno bwe batyo ne bapapirirako basange ng'emirimu giri tayali. So nga ate betuddako mu disitulikiti y'e Lukiga ye district chairman omukulu amanyiddwa nga Robert Mbabazi agobye CEO lwakubanga ate yamuwabudde n'amutegeeza nti tagenze mu maaso kubanga ate akola emirimu gye bulambalamba nga bw'alina ogikola. Ono kyayise okumulyamu olukwe bw'atyo n'amufuumuula. Speaker wa Parliament Anita Ntamong agenze maaso kubanga atakakasa bannayuganda nti oba mwagala oba temwagala agenda kudda mu kifo kya Speaker 2026 era ng'agenda kujja ali unopposed. Okawulidde ako agenda kujja ali unopposed kama mbaya ne mbaya. Bo bannamateeka ba EAC bavuddeyo bati ne bategeeza nga bagenda okukwata omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba babimutuuzeemu eby'okuba nga ate akozesa bubi omutimbagano naddala omukutu gwe ogwa X kye bagamba nti kityoboola eggwanga wano mu ggwanga lya Uganda n'emitala w'amayanja. Omukulu amanyiddwa nga Donald Trump bw'ati agenze maaso okubanga ate alangira nga USA we withdrawings obuyambe okuva mu ggwanga lya South Africa era nga bano abalanga kubeera basosoze. So nga ate era mu ngeri yemu agenze maaso okubanga ate accusing ekitongole kya USAID era bw'atyo offices zaakyo yazitataaganyiza dda n'ategeeza nti n'omuwendo gw'abakozi baakyo agenda kubanga ate agusalira ddala gutuukire ddala ku bantu 611. Ekitongole kino kinene ddala era nga kibadde kisaavinga worldwide, kibadde n'abakozi abayitirivu ddala naye nga ebyo byagenze maaso kubanga ate ategeeza. Emyaka giweredde ddala 2 bukyanga eyali looya w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Anthony Wameri ava mu bulamu bw'ensi eno era nga bano bamujjukidde olunaku olwaliro so nga ate ne maama we asobodde okubanga ayitirako ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform bw'atyo n'alamusa ku bakulu naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bagenze maaso okubanga ate bawaayo scholastic materials eri abaana baabo abaakwatibwa abattibwa n'aba
ababuzibwawo mu mbeera efaananako bw'etyo agasseeko obubaka obwebaza bonna abasobodde okuba nga tebakwatirako gattako n'okuba nga abuulirira abaana bano butya bwe bayinza okuba nga ate bakwasaganya embeera ey'emisomo. Namwenda mwenna bannange musome bazadde bammwe oba ali mukomera oba bamutemula tewali kyosobola kukola kutuukiriza birooto bye okujjako okusoma. Ate ne bannaffe abatuyambako eyo bwawulira nti omwana oyo yasomebwa ati baddamu amaanyi era nabo baba baagala bakugoberere paka yonna gy'onookoma. So tukozesa opportunity eno tugende okutuuka gye twagala okutuuka nga tusaanidde. Mbagumya bannange nti mugume fenna tusigale nga buli mwagumya munne nga tutambula tugenda maaso. Tujja kutuuka gye twagala okutuuka. Tujja kulemerako nga tubanja bannaffe bakalanzi bamateeka abali mu makomera ababuzibwawo tujja genda maaso nga tubabanja. Tujja genda maaso nga tubanja bannaffe abawambibwa. Tulina okukkiriza nti bangi bakyali balamu bamanyi obakweka eyo emyaka. Tujja genda maaso nga tubabanja nene be baatemula twagala babatuwe tubaziike mu kitiibwa. Ekyo si kinene nnyo okusaba. Sembayo nga neebaza bannaffe abatuyamba kuba nyange zino sente size enkwata mu nsawo kuba nange siziyina naye nga n'amaloboozi ge tusitula bannaffe abali eyo abayita madamu chief. So ng'ate yo poliisi Nansana ekutte omusomesa amanyiddwa nga Teacher Jessica Nakayima ng'ono nno mutuuze w'ekyebando ku bigambibwa nti yeerogoza nti Mwoyo Mutukuvu yamulinnye ku mutwe bw'atyo n'amulagira okubaako abaana baawa basale gattako n'abantu abamu okuba nti agenda kubawa emirimu era ng'abaana bano yabadde abatwala ku ssomero lya Good Samaritan Primary School erisangibwa mu disitulikiti y'Ekibuga nga lino likulemberwa omukulu amanyiddwa nga Pastor Amon Mitala. Nakayima wenjogera ali ku poliisi era ng'ono baamuguddeko gwakukukusa abantu baamusanze n'abantu abawerako ddala 45 ng'abasuubizza emirimu gattako n'abato okubasuubiza basalizi. Wabula ate ye Pastor Mitala yamwegaanye n'agamba nti naye yamugamba nti Mwoyo Mutukuvu yamulagira nti agenda asaba abazadde abaana baabwe asobole okuba nga abaleeta ku ssomero lye abaweeki abawe basale. Kino nno kidde eri mu abazadde nti ebintu by'obwereere tubyagala empola oli agenda kujja asuubiza omwana wo basale so nga ate amutwala mu bintu birala nnyo amubuzeewo mu ngeri efaanako bw'etyo. Ate kye ekisinde ki Democratic Alliance kiyingidde mu kalulu k'e Kawempe North akategekeddwa okujjuza ekifo omwali omubaka Muhammad Segirinya eyafa gye buvuddeko. Bano bagenze maaso okuba nga ate baleeta endowooza nti abooludda bonna oluvuganya gavumenti bagende maaso okuba nga ate beekobaana bafune omuntu omu yekka bw'ati aba abakiikirira asobole okuba nga ate alwanyisa owa NRM eyalondeddwa edda bwe tumanyi obulungi Hajati Farida Nambi. Olunaku olw'eggulo twasobodde okuba nga tetulaba enteekateeka z'ekibiina kya National Unity Platform butya bwe bayinza okuba nga tebafuna omuntu abakiikirira oluvannyuma lw'okufuna bangi abalina interest mu kifo kino. Omukyala amanyiddwa nga Fifi the Queen yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayiwa amazzi ku looya Nalukoola Luyimbaazi ng'agamba nti balooya babeera bize nnyo tajja kuba nga ate asobola kwasaganya mirimu gy'abannakawempe era nga ebimu ku bigambo bye ogenda kuba nga ate obyewulirako naye nga ba social media innos bo bakambwemukko bamugambye bino biveemu tolina kyoteesa sookolete ssente z'abaana. Bw'otunuulira comments zonna batono nnyo ababadde ku mulamwa gwe yabaddeko abasinga obungi babadde bamulangira Bobby. Abantu b'e Kawempe amanya gange nze Fifi the Queen mukyala Nsubuga nabbanjawo mu Kabira ate nga ndi mukadde w'ekkanisa. Ensonga lwaki nze mbagamba looya tagenda kugasa abantu b'e Kawempe zino z'ensonga zange wammanga. Looya yenna ng'ali active mu mulimu gw'obwa looya abeera bize nnyo. Mutwale ekyokulabirako kya bannamateeka be mwasindika mu Parliament bayinza okuba nga tebava e Kawempe neetunulayo. Bannamateeka abasinga abali mu Parliament bakoze eki ku mulundi guno gwe mwabasindika. Ekinene kye bakoze kuwolereza misango gigwa mu doketi yaabwe nti obwe buvunaanyizibwa bwabwe kyekyo kye baasoma so tebakoledde muntu wa wansi. Gwe okuvayo n'owolereza omuntu akwatiddwa in politics mu by'okukwatibwa nga bimenya amateeka kirungi naye kigwa mu doketi yo. Tekigwa mu bintu bikutumwa ng'omubaka wa Parliament. Era tosobola kiyimirirako nojja n'otugamba nze nawolereza abasibe era ne bavaayo nze olwo nakola nedda ffe ekyo si kye twakutuma gwe ng'omubaka wa Parliament. So abantu b'e Kawempe nze nno ndowooza muggule amaaso
temutrustinga lawyer na kifo ky'ekawempe mukiwe omuvubuka abadde atambulanga ne Ssegirinya ku lw'ensonga ali ku ground abadde ne Ssegirinya amanyi abakawempe kye mwagala amanyi ekibanyiiza agenda kubeera available 24/7 bwe muneetunda ne mukwata kaadi ne muwata obuwagizi ne mumuwa obuntu lawyer ne mutawa muntu kifo mutuufu ayina budde bwammwe muli enenya mwekka era ffe tuli bene tugamba mwetta mwekka yeribe ngombo yammwe kwe kulowooza kwange bambi omuvubuka mu muwaaka lulu tagenda kubaswaza mu muwaaka lulu omuvubuka oyo Nakutuusako ensasage eyagwawo ku mubaka amanyiddwa nga Honorable Derek Nyeko oluvannyuma lw'okuba ng'ate bamutwala tinkatinka eyo gye yalondebwa nga bagamba nti amaze ebbanga ddene bukyanga alondebwa nga tagendayo kaakati ate lwe yagenzeyo. Ono yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate agamba nti ebyamukoleddwako oba effujji lyamuteekeddwako siri abantu b'amakindye wabula abantu abo agamba nti abakiri emabega ye Speaker Parliament Anita Among wamu n'omukulu bwe bakazaako eby'ebitaano amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Olukwe lunene lulimu Speaker wa Parliament lulimu Mathias Mpuuga. I'm telling you this, lulimu Mathias Mpuuga n'aka group ke. Olukwe lunene era balina abaka ba Parliament be badesigninze be baagala okuba ate ndi kugamba kino kubanga bo bakikola okwagala okulabisa tutekeyo abantu mu constituency kati abantu bafa abamu kubanga bajja oli yanyiga nanyiga bya mupiira obanze gwatambula bwe guti omupiira nga olaba Arsenal ne Man U nga bazanya gune creating feelings no gwaffe je gubeera bwe guti creating feelings kati abantu abamu bajja ne baagala taking advantage mu mbeerezo okuva we twayabya abasajja bano nti bali mu kukolesa obubi ssente z'omuyu w'omusolo bazeegabira ng'okuva olunaku lupuuga lwe twasalawo nze nali cabinet minister nsi yonna ekimanyi era ntegeera bulungi nnyo we bagamba nti ababaka bakwata milioni 8 era we malo okutegeera waliwo abagamba nti nje kamawulire gano ye yagatuusa ow'omukulembeze olutalo ate ndu eziriwa era nze asooka okuba essimu bino mba sibyogera ebiseera ebisinga naye olwokubanga baagala okutulabisa naffe tulina okutegeera lwaki tulina okunyonnyola abantu baffe lwaki batagetinga ffe nze akuba essimu okukubira nze akuba essimu okusookera ddala okukubira liida wange Mathias Mpuuga by then eyali leader of opposition okumubuuza ssente ababaka ze bali okufuna ntuufu si ntuufu ye lwaki bazifuna nga bazijja wa muntu era olukwe luno olunene nnyo okusinga n'abantu bwe bakola ki Songa ate omukyala Farida Nakazibu olunaku olwaleero agamba nti agudde ku kifaananyi kino we yali apoozinze n'omulongo Kato naye ng'agamba nti ebimu ku bigambo byamugambanga nti asobola okunyumira mu music industry wamu ne movies singa oba oliawo akigezezzaako ng'agamba nti yandibadde akola sita omulungi ddala mu industry eyo naye ng'agamba nti buli wabijjukiranga ng'asekanga busesi buli we yabiwuliranga so yamujjukidde bambi ate nga omukyala amanyiddwa nga Nampeera Christine ow'Omutoya yavuddeyo n'atugamba nti tumulagire ku musawo anaamuyambako okukendeza ki amabeere mbuga musoseeko weewaawo yavuddeyo n'aseka naga nti ensi eno egwesesa kubanga ye agenda ku spendinga millions and millions of money kumukendeza bambam n'amabeere naye ng'ate waliwo oli akola emirimu ebiri okusobola okuba ng'ate afuna Nampeera ye kyakola ki kyagenda okwejjako oba ontegedde Nampeera agenda kujjako bambam naye waliwo bali eri akola misana na kiro asobola okuba ng'ate akola ki afuna akabina byebyo this world doesn't kubalansinga ate nga ye munnamateeka amanyiddwa nga Male Mabirizi enkoko yagikutte mu okuba ng'ate ayolekera ku offices za UCC ng'agamba nti bano baakola nsobi okubaaninga ennyimba za Gravity Omutujju ne Lili Puzzle bakikola mu bukyamu bw'atyo yabasazeeko bakye kyavuddeyo tunayongera okuba nga tetubitegeera naye nga ye Carol Nantongo ategeezezza nti ali mu laavu era omwami amuyina naye agamba ensobi gy'atajja kukola y'ey'okuleeta omwami yo ku social media bajja kweyagalireyo mu nkukutu abaana ba wano si baki si bangu ate nga ye Bruno K avuddeyo n'atulaga essanyu ly'alina okubanga agenda kukola n'omukyala amanyiddwa nga Gloria Buge ye gwe yeeyitidde Beyonce w'eggwanga lyattu Uganda agambye nti musanyufu nnyo okubanga agenda kuwaakinga ne Beyonce wa Uganda. Eyo nga nayo nkugyeyo ate nga Mathake ye yavuddeyo n'agamba nti waliwo ebiseera bwe twali mu primary nga munnange ye ne mikwano gye bonna baali balowooza kintu kimu kyokka kyakufumbirwa omukulu
kabaka wachi wetoro ebirowoozo byabwe bityo byali bagamba nti bebagenda okufuuka bakyala b'omukulu oyo omu ku bo naye munnange oli ali bibye nabo bali byabwe wewaabwa Bad Black yamaze n'avaayo n'akola ekiwandiiko bakyo ekyenkomeredde simanyi omanye ebye tebikitera kuggwa n'ategeeza omukulu amanyiddwa nga Pastor Mondo jjukira nti Pastor Mondo yatuzaalira omukulu n'amanyiddwa nga Kimuswaga n'amutegeeza nti munnange Pastor Mondo ne bw'onooyagala tutule ku mmeeza tekijja kusoboka mwana wange mumuveeko n'erinnya lyammwe ndibalekedde erya Kibirige mulitwale n'amuwaawo erinnya eddala n'agamba ate mulowooza mu nsi teriyo bantu nga talina maama talina taata naye nga we bali tebakuze omwana wange bw'ali bakuze ndimutuuza ne munnyonnyola mugende oba mumweganye temunkooya bw'atyo yewe yabategeeza yabagobye n'erinnya lyabwe n'abagamba balitwale ne bwali baafudde ne bwali bagenzewa teriddanga ku mwana we yaligobye mama mukambwe so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Lutaya yategeezezza nti ye ne mukyala we zino ze feesi za love mu music industry. When you talk about omukwano love abantu bonna bakutunuza mu bo oba okitegeera be balinga live example yes mu ngeri ennyangu ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Pastor Bugembe bw'atyo ateeseteese 20 years of Pastor Bugembe era ajja kubanga ate naye abawaayo concert naye guno omwaka gugenda kubeera gwa concert ne Dax Vibes oyo yasimbudde nga 29 August ajja kubeera live ku Serena Hotel naye agabudde so nga ate waliwo ne TikTok eyavuddeyo n'asaba omukulu amanyiddwa nga Mobischiria weewaawo obubaka bwamutuuseko era yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate abategeeza nti naye agenda kuba nga abasaba okukulira akadde konna. Kano ka video nka dedicatingira oli omukyala ku TikTok gwe bayise Lala 25656 njala kwebaza okuba nti wabadde very encouraging about my shows and you want to come to the shows. It means a lot to me ng'omuyimbi okumanya nti abawagizi baffe gye muli ate mwesunga ebintu nga bino era neesunza okulaba wamu ne banno wamu n'abawagizi bange abalala bonna era n'okubagamba nti shejja kubeerawo nga 8th August wali ku ISU Center e Lubowa. Agala information kwebiri ku mitimbagano, but I just want to say a special thanks to you at Lala 25656. Much love to you. Taamu eno yo abazadde bakambwe abasomesa bakambwe naye ate abazadde bakambwe abazadde babasabye school fees muyitirivu kakati bakambwemu yes era nga waliwo omuzadde avuddeyo nagenda maaso okuba nga ate atabukira abasomesa eyo simanya bano babayita batya abasomesa ye baliyo mu kategori y'abasomesa abagwa ku baana baabwe ne babakyalisa ensiko bye batabasabye nga tebabagambye na bagamba nti muve ku baana baabwe musooka oba kubasaba ate n'ekirala eyo role y'abazadde omuzadde yamanya omwana we butya bw'ayagala okukola ki okumukuza ate nga n'omukulu amanyiddwa nga King Saha agambye ajja kufa n'omuzadde anaakwata omuggo n'akuba omwana we mbu lwakuba ekintu kimulemye mu kiraasi omusabye ssente osomese omwana we ate omubuuza ekibuuzo omwana kimulemye ate omukube akubuuza ekyo kyasasulira. Anyways bonna ngera kwanga atemba kutuusako omulundi gumu ate oluvannyuma tweyongereyo. Omusomesa okuba omwana wange tuba tugenda kubagana ebikonde ate nasasudde omuwa amagezi ate gwe omukubaga kuwe bw'ate oli mumu kubanga akubulire ansa ye namusasulidde omubugambe abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
abasomesa tubasindikira abaana baffe naddala abaana baffe aba primary ba senior woman teacher oba twabayitanga senior woman teacher nammwe abaana abamanyi nnyo temutusikira baana. Do not call our babies. Do not nsuubira nti be it high school be it primary, and I think simanyi oba amasomero gakyabikola ga primary naye there is always a right time for something unless you get consent from a parent. Bambi temukola abaana b'abantu bintu ebyo mukitegera temubonyabonya abantu. Mumanyi musomesa FGM, female genital mutilation, but you know that thing is also female genital mutilation. Muleka abaana wano twakula nga tulina baneighbor abatugamba era mugende mu nsiko ne baleeta entengotengo bannayi era abasajja tebajja balekawo. Omwana omuto oba omugamba byaki ebivaamu baana kufuna mbuto nga bali mu primary 3 balina emyaka 13 because omusomesa ebintu ebitali appropriate for her age omugamba n'ebintu ensonga lwaki abikola. That means that they are feeling ready. Obongo bwabwe psychologically they feel like, okay, so I'm doing this because of this reason, I'm ready to do it. Please temusomesa abaana bintu bazadde baabwe batanna basomesa. The only sexual education that is relevant to a primary student is AIDS, SDIs, and not that detailed kind of things, sexual activity and all the things that a woman is supposed to do to please the other partner. Let's teach age-appropriate sexual education to children. And also, let's leave the responsibility of sexual education, certain parts of sexual education, let them be a decision that parents are going to take, that parents have to take. Do not take the responsibility of a parent. You teach your culture to a person that's not even in that culture. Just because you're senior woman teacher. Count as knowledge, man. Mutwale mukumagezi. Abana bafete mubayigiriza nonsense. Do not introduce ourselves. Abasajja, aba primary teachers, primary, please look at our children as children. Obwana bwaffe buto, temubuteka mu mbuga za stand. Do not teach them what you shouldn't teach them. Do not touch them. Do not send them for tea, and then they make that tea and then you scratch it in their palms. Please, teachers. These here teachers, mwedeko. Go back and read your professional conduct. The professional conduct of teachers. There is a way you're supposed to conduct yourself. Okay? There are many women out in the world for you to look out for than those little ones. Primary school teachers, men. Please. And the babies, the young girls, I was in salon on Sunday last week and I saw girls, I think those girls are in primary, and they had phones. So if you see this, you need to know that no bad touches still applies even in this era. A teacher shouldn't touch your hands unless they are shaking hands. You know the handshake, the normal handshake? Let them not scratch into your palms. Let them not do anything that's not related to class. Know your boundaries. Know when not to go into the staff room. What else did I want to say? Bulambalamba ngenda kubanga ate mpunzikano mukro manyiddwa nga kisa kya Mukama wono ennaku zino atabuseemuko enkuba ye ndala mukko era nga zzeemu n'ayambalira omukyala amanyiddwa nga Prime Minister w'eggwanga lino Robinah Nabbanja era nga tamuli bulungi era nga tamukubye yekka amusabadde n'omukulu amanyiddwa nga Grace Baryomunsi kwengenda okuba nga nkusibuza awo oluvannyuma ate tujja kwegwako olunaku olw'enkya badde pijja okuweereza takuumira mpeera asigale ng'akunkumidde weraba. My name is Igachita Mukama. Guys are calling me with threatening calls. You'll be arrested, taken to Luzira. And so, if I'm taken to Luzira, does it going to bring the iron sheets which we arrest? The office of the Prime Minister. People of Karamoja suffering because of the Prime Minister's office. And who's the head of the Prime Minister's office? It's Nabbanja Musafiri. Don't intimidate me. When I'm speaking the truth, I'm speaking the truth. Isn't it to not right on Nabbanja? You are paid money when they are constructing Kakomira Road, and your water was supposed to be demolished. Isn't it working now?
So if you're intimidating Sachamukama, I am seeing this man with a tall head. But you are calling whoever you know to expel Sachamukama. Tell them to expel me. You are minister for ICT. Okay, you come and ban my phone. Don't call people for intimidation. Now, actually, Nani Bariomus called the head of public service. Sachamukama should be expelled. And the head of public service had to call someone. You will not. I said one time, Nabanja was a RDC. And she was transferring like other normal people. Who was transferring? Was it president? Or permanent secretary for Office of the Minister for President? The country is in a corruption state of 75% by its own government people. Heads actually not even its own people. People who are working in the government, they're the corrupt people. So if you are here intimidating Sachamukama, please don't intimidate me. If I said, Bariomus, you are going to lose the seat of the chairperson in Western Uganda, you are going to lose it. What have you done for NRM people? Even a small by-election of which sort of we lost. And you are here intimidating Sachamukama. Intimidating of what? You cannot. I would want to stop police officer coming to my office. I bag you that shady. Don't. So for me, if I come out of the truth, I was appointed as assistant for the president for monitoring service delivery and corruption. I'm here to expose you. Office of the Prime Minister is a corrupt office. When I'm speaking this, you don't intimidate me. It's not you who appointed me. The same authority that appointed you is the same authority that appointed me. No. When you are thief in your office, you are thief. Tell us where the iron sheets of the poor people of Karamoja. No, that's not the only deal. How many people have been arrested in the Prime Minister's office? Nabanja, this is not your clan's office. You brought all the people from your families and you have dragged them in offices. And you chased away people from other offices. That's why corruption is high in your office. So people in your authority, investigate that one. How many relatives for Nabanja are working in that office? So if you're intimidating in Sachamukama, you are intimidating in man. I can't keep quiet. This is not a clan office. This is a public office. Whoever can work in that office. But your family is full of that office. People who are working in chief government's office by that time before you came, they're all just away. I know them. Nabanja, you know the problem you between and the office of the Minister for Presidency. You wanted the government to buy your land at 15 billions. And someone had donated already the land. You people intimidated that man called Manial. And was even arrested. So if you are here to intimidate Sachamukama, I know you cannot. I tell you that one. Even if President comes there, and I will tell you the truth. You wanted your land to be paid 15 billion shillings. And I have the proof that you have been sending Minister for Presidents messages that you want Sandiso to be transferred. They are proof. So you people, when you sit in that office, Nabanja, you are not God. I tell you this. Even the President Museveni, people can tell him his problems. So you are here intimidating, you are calling whoever. Whoever will come and to arrest me, I know you arrest me. But the one who will come, you understand Sachamukama is a mad guy. Just wait. Intimidate me at your own risk. I will not keep quiet. Even if I'm in Iruzera, even if I'm in court, even if I'm what, the iron sheets were lost in the hands of Nabanja. And you arrested the smaller pigs. State minister can steal. So you arrested other ministers. And even other ministers who are dragged in the court, they're out of. Please, I'm not going to keep quiet. Just me, do what you want. I want to keep quiet. You are thieves. The government, the office of the Prime Minister is a corrupt office entirely. So if you are coming here to intimidate me, don't intimidate me. I was appointed like you. And soon you people are not coming back. I tell you this.